Kati kino ngenda kyogera kyesogeranga ku bwakabaka bwange. Omuze guva ku lubaya. Abakungu abali emmengo babbi battaka. Tosobola kwagala Buganda ng'agikulira tomwagala. Tosobola kwagala kabaka ng'ensi gy'akulira togyagala. Nze mbasuubiza ebigambo bino. Nga tulina Uganda ne Buganda tewajja kubaawo ntereevu. Bwe tunaafuna gavumenti ey'emmengo ng'eri ku sayidi y'abantu bye baagala. Ejja kuba n'embiranye ne gavumenti yawaka. Bino bya Semusota guli mu ntamu. Bw'ogukuba tolya, ogulika mutolya. Nze kino mba kigamba mu butuufu. Buganda entereevu tetukyasobola gifuna. Bakatikkiro abantu bwe baali baagadde nga tebaabogoma. Oweekitiibwa Dani Muliika yamalako omwaka gumu n'ennaku 14. Professor Livingstone Walusimbi yalinnya wakati. Ye Katikkiro akyasinze okufuna ebizibu. Solosono tewaliwo kyakuddibwamu ku bintu. Ekyokuddibwamu kye weekiri. Nti otumazeemu nnyaba kiringa kya byafa. Omanyi moto y'ebyafaayo egamba nti mu byafaayo abantu bayigamu butayigamu. Bayigamu butayiga? Kati kyekyakatikkiro. Nze nkuwadde abakatikkiro abantu be baali baagala buuza baamalako bbanga ki? Abantu bamwagadde. Gwe bavumye amazeeko bbanga ki? Nga kitegeeza bwe mutali muvuma bwe balitegeera nti atazi sayidi y'abantu baleeta omulala. Kankusimbulize mu kitabo ky'emmanyi nga kya Bayibuli. Abaana b'Isirayiri baabonaabona. Paka Mukama Katonda lwe basindikira Musa. Ne Buganda erindirira Musa. Nga Katonda yamusindise oba kabaka yamulonzi? Gy'anaava mu mizimu n'emisambo gya Buganda giri mulo. Okuleka nga musindikira atununule ku bituluma. Munnange olinga bw'oŋŋamba. Nze bino mbibagamba. Bwe muba nga mulina Katikkiro gwe mwagala akole bye mwagala. Bwali bawangadde agenda kumala wiiki 2. Bwe batali mukwata bali mugoba ku bwa Katikkiro. Ndibunyaako eno ewa Muzeeyi Magala. Omusajja Magala ono gwe mulaba y'omu ku basajja abakuumye obwakabaka abutegeerera ddala, era bw'obanga omwagalako knowledge eyo mazima ogifuna. Kati Muzeeyi Anso oyagala mpulira oyagala nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Kibeera Muwenda Mutebi owokubiri. Bibiri bya njawulo. Oyagala Kabaka oyagala Buganda? Kaakati tosobola kwagala Buganda ng'agikulira tomwagala. Tosobola kwagala kabaka ng'ensi gy'akulira togyagala. Olina bikwata bibiri. Obufundikiro oyagaliddeko Ssaabasajja n'obwakabaka bwa Buganda. Ono olabikanga mwagalamu akensuso nekifaanana ng'omukwano ogw'obuntu. Omanyi lwaki mwagala? Obutagatta ggwanga nnyini. Ye kabaka gwe nali mbaddeko naye. Banzaalira ku mulembe gwe. Era gwe mulembe kwendi. Kati sijja kwagala Bessaalabu. Bakikakatako n'okutendereza Bassekabaka. Wano tewalisanze kino nga tebakikolerera. Oli mutuufu. Era mbatendereza era sibayisaamu maaso. Okuva ku Muteesa, Daudi Chwa, Mwanga, Muteesa asooka, Suuna, Kamanye Kasengejje, Jjunju, Kiweewo tubadde eri. Olaago kamanyi. Ate 36 gokka. Ono ye wa 36. 35 abayise obamanyi. Mbamanyi. Omuntu atayagala kabaka nga Muganda omulaba otya? Oba omulowoozaako nga kitonde ki? Kaakati muyinza omulowoozaako ng'ekitonde ekiti. Kuba ekiti kye kitamanyi we baakiteeka. Ekiti nga kino ekiti omuntu okutya. Ekiti enduli n'otema enduli y'ekiti n'ogisimba awo. Tayawukana n'ekyo olw'ensonga kitegeeza aba tamanyi waali, tamanyi waalaga, tamanyi gye yava. Kabaka tusobola wali wamusanyula.
olwaliwo abatafaayo nga wali wamusajja oli mutuufu teriyo muntu waali nga taliimu bwakabaka bwa Buganda wa oba ombuulira bw'aba tali mu Buganda bw'aba tali mu Buganda naye nga Muganda afuluma n'ekika kyerinnya lye kati kangu ekyokulabirako gye Musaakena baamuzaayira mu ddwaliro ly'e Mulago okimanyi nti yasigala mulamu kituufu akati omuntu yenna yonna gy'ofa ogenda n'ova e Buganda n'ogenda e Mecca n'oyagala nnyo eby'Abawarabu osigala oli Muganda era nga ne bw'olikola otya terusobola kukya n'oloota mu Luwarabu tosobola kuloota gundi mu Luwarabu emizimu egikusisinkanya okukuloosa giba miganda omuntu aloota kusinzira mizimu gimuvaamu okitegedde bwe noba oyagala otya n'oba mukristaayo n'ogenda ne Birmingham mu lubiri oloota mu Luganda ekyo kyekyo bwe nakisuusawo kijja kyama nkole empoomye juko yagotera amayuuni noba onoogenda e Vatican mu basirika n'osulamu emyezi egi basirika si basirika ekyo kyekituufu ojja kuloota mu Luganda teriyo muntu yenna nga Muganda olootawo wewe nfudde toloota mu Lulatini atalina kakwate na kabaka wa Buganda taliyo naye waliwo abatamwagala ekyo kirala naye nga alina akakwate ku y'omukyawa bukyayi naye nga kikakatako okumwagala kubanga yensuuko yo gwe bwaba ova ku nnyumba odda ku luggya bw'ova ku luggya odda ku lunyiriri bw'ova ku lunyiriri odda ku mutuba bw'ova ku mutuba odda ku kasolya akasolya Ssaabataka omutaka yakutwala ewa Ssaabataka nkuwulira kati toyinaayo lunaku lw'osobola kwejjako omanyi nze Obuganda n'obukulembeze mu Buganda bintu ebyegattira awamu ebiino tuwa ekimu ate nga kirungi naye bwe nzize nkugoberera oyagala nnyo ne Katikkiro aliko Charles Peter Mayiga abantu gwe balumiriza nti omu ku bakyasinze okubeera emabega w'okutta Obuganda nti akoze gadibenga lye mungi ng'omusawo w'e Malangala mazima oyogedde mazima era kankikuleetere kakati omusajja alumirizibwa okubanga atuzza mabega nakutuzza wansi omwagalako ki kakati kalungi kikaaliko kati nyaabino ebintu tubitegeere bulungi emyaka gye nnina ne kabaka gy'ayina sisobola kubanga mmanyi nti Katikkiro amalawo Obuganda obuliko nnyinibwo nga nnyinibwo asirise si Bwakabaka Obuganda bwaffe bakopi si bw'oli abutuddemu oli mukulembeze ntikko kati nga ggwe kikyowulira kyabumazeewo tuwulira ettaka liweddewo ebyoto byazikira oli mutuufu embiri zizise oli mutuufu nnyo amasiro gaguddemu werizihi yani aliwa ali luddawa Katikkiro akola ki kati nyakubuuza mu kitiibwa kya Katikkiro wa waasayininga nga batunda amasiro atali mulangira atali naalinnya yenga ye wa waasayininga talina waalina kusayininga naye kiteeberezebwa bwe batunda eggombolola sayini ya Katikkiro ebeera sayidi ki talina waalina kusayininga naye okweyitiriza n'okwagala okuwamba ayogerwako nti ebisinga abirinamu omukono nga ki ongamba nti alinamu omukono kitegeeza sayini nze kasitompayo ekiwandiiko eki Katikkiro kye yasaninga nga batunda eggombolola essaza ekitawuluzi omuluka ettaka lyonna okuva ku ly'Naggalabi kuba tuyina Naggalabi tuyina ekatereke tuyina mu Lubiri Emmengo tuyina Ebaamunaanika tuyina Enkoni tuyina ekireka asitondeetera bino banne nze saaga twogere kubuguma wadde okubuguumiriza nze mmanyi bambi kino ngenda kyogera mu butuufu bwakyo ebintu bino bonna ababyogera batuufu
nti batya okubuulira omuntu omutuufu nti ekituufu otunyigiriza kakati ne balabayo nga mukwano gwe bamuteekeko ebivumo nozo baba mugambireko kyabantu nga banvuma bayambeko banga bungamba Katikkiro yatunze ettaka ngatalina wasayininga okimanyi ettaka litundwa sayini ekisayini kasita oguteekako ndeeterayo ekyapa eki n'okubaawo okwo gwatunda kati wawo aha olina okubaawo enze ndeeterawo yasayininga oba we yayimirira naye muzeeyi Magala sinze naye ekigambo lukujjukujju sinze naye ekigambo akati nze kankubulireyo ebigambo bino n'okweteekawo nze kyolwokuba siri muwagizi ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga naye nze kyesikiriziganya nakyo ye muntu ateekawo embeera emukyayisa abalala ku byatakoze nze kyo sisobola kukiwagira bw'oba tokyagala byatakoze toteekangawo ekigambo ekigamba nti Katikkiro yatunda amasiro nga naalinya waali nkwe ekyokulabirako baali batunda amasiro g'e Kasubi mu mwaka gwa 2000 ganya 97 matunde anti bawulira UNESCO yegaddukanye oyagala nkubuulire oba kati onnyumiza eyagakulemberamu yali omumbejja Ndagire mu kwagala okugatunda ennyo yaddira Ssaabasajja Mutebi n'amuyita omwana wa Daudi Otieno Mayiga yali Katikkiro ne bagatundako yiika 7 Mayiga bwazze mu 2013 n'agateekako bbugwe n'omusanvu n'agusibirayo oyo yagatunda awutagatunze akati ekitongole ekitunze ettaka ly'Obwakabaka kyokka kya Buganda Land Board mpulira ate ng'etteeka erifuga Obwakabaka bwa Buganda banenze bino kambi babuulire bale mbalinyi mugenda kunvu banenze gano gengendo bagage mazima Buganda Land Board yatandikibwawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu 1943 ng'ebula emyaka 19 bazaale Katikkiro Mayiga Buganda Land Board yagaba ebyapa okuva mu 1943 otuuka ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 24 ogwokutaano 66 ettaka lyonna Buganda Land Board lye yali etwala gavumenti nefuula public land balituddiza nga 14 ogwokuna 2014 nga gavumenti yali gabako ebyapa ng'endagaano akawaayiro ndowooza kalina nnamba 7 nti abantu bonna benkuweeredde ku ttaka basigale nga bwe babadde tobataata ekirungi wakisoma banze njiina mu Luganda njiina mu Luzungu njagala babuuza eryo Buganda Land Board yeba eritunze Buganda Land Board yasanga prison ziri mu 152 ku ttaka ly'Amagombolola nga buli prison yeegabanyako teyakomaawo neteeka gavumenti neyeekako n'amalwaliro teyakomaawo yo neyini neyeegabanyawo n'obuwangwa buli kugombolola kuliko obuwangwa 10,000 buli gombolola kuliko eddwaliro buli gombolola kuliko prison Buganda Land Board yevunaanyizibwa ku prison oba yevunaanyizibwa ku buwangwa kati gavumenti yevunaanyizibwa ku maprison ago n'amagombolola eyawakati era bakugamba nti ffe batukuumye ettaka lino emyaka 5 toleeta muntu gwe nga wa Buganda Land Board nga tetukulambise ntegeerekeka bulungi nnyo kati njagala kubuuza sifunangayo nnyinnyonnyola eringa by'oŋŋamba njagala kumanya Buganda Land Board dirwevunaanyizibwa ku bintu gavumenti byagabako liizi omanyi muzeeyi ekitongole bwe kityo tekirina bubeezi kwekkiriranya na kye bisanze bitambula kirina okuteekawo enkola okubanja obuyinza n'okuddizibwa kubanga kiteekebwamu ne bannamateeka abalina okulongoosa ebyasoma kati kikola ki nze kisinga okunneewuunyisa mwenna ababyogera mwasoma kitongole kidirwe kiyimirirawo nga kyetengeredde kiba na kitiibwa ki mu Uganda ekikifuula nga kyetengeredde
okwetengerera kiyinza obutasoboka. Uganda ine bitongole bimeka oli mutuufu nnyo bw'okolera ne yeetengeredde atakuwa kitiibwa oba ogenda kukola ki. Uganda erina ebitongole ebyetongodde ebyetongodde obulungi. Uganda Revenue Authority, National Forestry Authority, Uganda National Road Authority, UNRA. Tukwatagana Kampala Capital Authority. Mulyayo authority endala eteri ebyo byenjogedde. Uganda Wildlife Authority ekwatagana kuki ku bisolo yaki ya bisolo kuuma bitonde bwansi nk'ekyokulabirako bwe twali tugabana ettaka ly'olwenda twabalayika 1,000 mayiro 1,500 nga kwe kuli entobazi ompulira bulungi nnyo kwe kuli ebibira. Njagala kubuuza Buganda yevunaanyibwa ku Lwera abasima y'omusenyu gavumenti ya wakati yevunaanyibwa ku Lubenge nedda baaligazeedingira mu ofiisi ki ndowooza amateeka gali amakyusekyuse agajja mu gavumenti agagiteekawo ne gagiwa obuyinza. Oli mutuufu. Ani akiikirira Mmengo alwanirira amateeka gagano kyuka omubaka waayo nsiwulirayo simumanyi bakola bali ne bagaweereza Mmengo egagoberere. Njagala kumbuulira awo Mmengo kiki yatunda nga gavumenti si yekitutte. Njagala tukkirize Buzeyima nti ebintu by'Obwakabaka biggwaawo. Kituufu nnyo. Ebisigadde ngaki tebirabirirwa bulungi. Ngaki amataka teriyo kye bayita amataka ettaka weriri nze njagala mmenyere nti ettaka gundi baalitwala n'ettaka gundi baalitwala nga gundi yalikulembedde okulibba. Obubbi bw'ettaka nja kutandikire ye kuliriwanga mangi gwemenyayo limu nze kantandikire ku lyebundeke ewakateebe waliyo kati Bachina baasa mayinja balina ne liizi ya myaka nga ne agibawa nga abagibawa olukiiko olugibawa lwatuulako abali mu nju eyo ey'Obwakabaka mu Bwakateebe era bammemba balina okubeerako. Mpulira nti waliwo abeeyita bakaseenene Wakasanke baki bali awo abaaweebwa obukuumi edda kati nga be baaguza oba baafuna ebyapa. Awo obuvunaanyizibwa bw'okulambika mu nnono nga ne Kateebe waali bulina okubeera nga buli embedded mu mukulembeze ali e Mmengo okubuulira bano nti kyemukola nki nsobi kankuwe bibiri era byonna bitambulira wamu. Omutaka asumikira Bakabaka abalangira n'abambejja omutaka Kasujju Dubinga Abudumaliki migadde sajja Kambwe nkutumirako muganda wange taata wange muzeeyi wange esebo waggulu wali ng'ekasubi bayita wani Erubya manyiwo ettaka liweddewo ne Jostabix akapiisa akasigaddewo yakazimbyeko nga ab'ekika kye ab'ekika kye abalala baganda be mbu be baliguzizza abalala abaana ne balyegabanya. Ab'ekika kyani Kyakasujju Lubinga yesi wa Lugave aba musiga lya Kasujju yemmwe neva mulya Natiga Emagala yagamba musiga lya Nakatanza evuga migadde yave ab'Olugave akati walina okukolebwa mutunze oli mutuufu. Kakati Kasujju Lubinga ogambye ab'enjuye baalitunze Katikkiro ne bamutwalira n'alisayininga ebipapula byaveeyo ulwa abasayiningako baali mweyo mu Mmengo eyo bannange nze bintu bino mbibagamba bwe nti Mayiga bingi byakoze ebinyigiriza abantu ng'abantu olw'okubanga abantu olumu tebafuna kunnyonnyolwa ntegereka bulungi nnyo nga n'ekyatalinamu mukono bakimuteekako nga nekyalinamu omukono wabula amulumiriza. Kati katwogere ku ttaka ly'Erubya abaalitundira ddala obutereevu kituufu esobola okuba ofiisi ya Buganda Land Board naye Buganda Land Board erina olukiiko olugifuga ng'ate Mayiga si yalulonda nga Ssaabasajja yalulonda. Kati ate mbuuza tunonye Mayiga tunonye Ssaabasajja ebintu ebyo ekiteesawo Katikkiro
ati nze kambabuulire ebigambo bino kyekyo okubanga abitunulamu ate bwe tukaaba abikolako akati Buganda Land Board ebadde okuyiwa Oweekitiibwa Martin Kaseke nga wansi olukiiko olufuga Buganda Land Board lubadde lukuyiwa Oweekitiibwa Martin Kaseke kati waliwo gwe baleese yeddira na Lugavo bayikatamba olukiiko olwo bw'olulambika obulungi bwe ruti Katikkiro abaako nga memba nga kitegeeza si yasalawo ntegerekeka bulungi memba si yasalirawo executive nze siwakanya nti oba talina byakoze bibi naye nze ku by'okutunda ettaka bw'aba alinamu omukono alinamu ebitundu 19 balala ababiinamu omukono essebo kyalibeera ekituufu naye era eyeeweeza omumba gwe bazikuba ani yazeewa Katikkiro si ye yeeronda balonda mulondo olinga aga nti yabwerondako yaliganye nti nno ki nti sibusobola babuwegwa obugaana binnemye babuwegwa obugaana bwe naalibukkiriza nebinyinga naalisabye endekulire mbuwa kakati ye yennyini ayinza okukola talabako bwe bimuyinze lwaki olowooza nti gwe byolabanga ebikuyinga nga ye byayagala naye omanye ekineewunyisa muzeeyi mu kiseera kye we tujjiddwa n'amasaza okutandika okwekutula nga ssaza ki nga kooki yagenda nga tulipootingibwa direct mu mawulire aga bulijjo Katikkiro Mayiga eriko mu woteeri emu e Masaka nga yeekako okuba nga agenda ekkooki ebigambo bino ne bivaayo ekkooki ewatalonderwa wasaza ewaliyo amateeka agatandika okuteekebwayo ekkooki ng'entebe mu nnono eri wano Emmengo kyogerwa nti yaggyibwawo nti oyo omutono tatuula atya n'ono ate nga mu ndagaano ezimubangawo n'okuba nti nno gwamanye ebyafaayo osobola okubinsingako emuteekawo akanyoomonyomo n'obutawuliriza byebiri baana baliwo ku mutendera ku mulembe gwa Katikkiro Peter Mayiga kyokka nga naye mukooki naye gye yavaga tugamba mukooki gye yava ani gwe bayita omukooki ye muntu ava mu ssaza lye akati omwami Gordon wava munno ompulira bulungi omwami Mutaasa Kafeero abo abantu baava eyo omwami Jeno Eri Kayanja gyava bakooki akati nze ndi mulemeezi waliwo Munnakyaggwe lifuuka ggwanga eriyonze Munnabuddu kati naawe eggwanga lyo oli Munnabuddu kyoyagala otegeeza nze nkakasa nti omuntu omukooki talina njawulo Munnabuddu talina njawulo Munnabugerere talina njawulo Munnamawokota nago mawanga nago mawanga si mawanga mago masaza agumanya ga masaza tukitegedde kimufuula wa ggwanga eryo nti aba takyali Muganda aba Muganda kikyotegeeza nti naye mukooki kakati kyentegeeza kati ate takyali mukooki Munnakyadondwa atayinza n'okuba Munnabusiro mu kusalawo kwe kubanga mpulira asula sayidi y'erweza kituufu bulungi nnyo oyo Munnabusiro kati nze ndi Munnabuberemeezi naye obuzaale bwange ndi Munnamawokota ensibuko yange ndi Munnaggomba ayita waliwo naffe we tuyita nze ne mukyala wange ono gw'olabawo we tubeera atuyitako lwaki omuyisa omukooki ng'asula Busiro ojja kuba Munnabuddu ng'oli Buddu kati ndi Munnabusiro kuba oli Busiro kituufu mpulira essebo bulungi nnyo naye lwaki era bali beekutulako ku mulembe gwe kimulumirizibwako mu lulimi olwa bulijjo nga 11 ogw'ekkumi 1964 muyaga ne Bugangazi gaddayo yali afuga ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'omunaana oli mutuufu nga 8 ogw'omunaana 27 Katikkiro baamugaana Oweekitiibwa Pulofeesa Walusimbi okugenda e Bururi ye yali afuga nga 9 ogw'omwenda 2029 Oweekitiibwa gundi Walusimbi teyagenda Bugerere ye yali afuga akati wabuyako be bayita Abamooli nga babawo Wasaabamooli bawulira Wasaabamooli gyali abeerawa musaza ki baali bamuteeka buweekula era ye yali amutaddeyo kakati muzeeyi ky'obuusiza amaaso kankikulage essaza Kkooki lirina kubeera Kkooki era lirina endagaano ezirigattako
kuki ezitafaanagana oli mutuufu endagaano ya kooki oli mutuufu kooki omubala gwayo gwevuga guti omubala gwe gutya moto ansemu yalwo oba bwe bandibadde ansemu kooti obantu moto ya Uganda egamba ku lwa Katonda n'ensi yange eri kankugondezeemu emoto yayo eriyo ayinde kamuswaga entatembwa y'ekooki akati eyo yenjogera nti Ssaabasajja Kabaka awangaale emmoto yaffe neegamba abaterega banenderabidde ate banne eya Namulondo bwevuga bantadde kati tubyawule endagaano y'ekooki bwe yaggwa okukolebwa baakuba engoma egamba Buganda ekulembedde kooki egoberera endagaano yakolebwa 1895 nga kooki yennyini ekkiriza nti yeeremereddwa okweyimirizaawo yekwasizza obwakabaka bwa Buganda ekituufu yajja yeyeereeta n'esaba obukuumi n'esaba enkulaakulana yabisaba kakati bw'olifuna omukyala n'anobanga sengaawe yalemweddya n'omuweereza n'anobera ewa senga ng'oluusa ndi jjojja okumukima ebivumo by'olifunirayo lw'olitegeera lwaki kooki tekwatagana na Bwakabaka kaakati muzeeyi wange mu 1800 ng'omwaka bw'ogulambiza 95 bwe nzija nfuna obukuumi ng'ewange wabaddeyo abannumbye n'obumpa nga nakima buki bukuumi n'oŋŋamba nti naawe okuwa obukuumi onampanga emisolo n'agikuŋŋaanyanga n'okola ki n'ogireeta n'ensaba enkulaakulana nti bwe muba muzimba enguudo e Buganda ne mugireeta nti enguudo n'ewange zikole ki ne munsaba ne mbasaba obuyigirize ne tubukuwa n'enzija nsanganga ekooki tewaliiyo ssomero lyonna liddukanyizibwa Bwakabaka owulira oluguudo oluliyo Buganda bw'erima enguudo tezituusa kooki eziriyo nakati newankubadde gavumenti yezivunaanyizibwako zikyali mbi ddala saaviisi zizonna tewaliyo yadde rifaalo hospital oli mulungi nnyo lwaki sikyusa obweyamo ate gwe oli mutuufu nnyo nembuzaayo oli mutuufu nnyo bukya piida ejja mu 1906 mbuulira nga tuggyeko kooki twogere ku Kyaggwe ne Buddu Buganda yalima nguudo ki eziri main sirinaawo byafaayo awo muzeeyi kakati kyemmanyi ku kyombuuzi abayomba mu kooki nti Buganda terima nguudo zaabwe okuva bwe twava ku Kasanvu ne tudda ku bulungi bwansi piida n'ejja mu 1908 Costa 1906 piida 1908 Buganda tebangako weerimira nguudo kubanga endagaano ya 1894 ne 1996 ne 1900 yatujjako obuyinza obulimamu enguudo n'okuba n'amagye naye tulekera abasirikale ebikumi ebyo wawe twandirimidde amakubo nga n'omusolo yatulekera ebitundu 3 kati yo kooki gegamba esooka etulage ge baalima Buddu ge baalima Mawokota ge baalima ne mu Busiro egambe nti mwalimira bali n'amalwaliro agaali faalo agatulage Mulago balizimba 1923 nga Queen Victoria yeebaza Abaganda okumukakkanyiza Obwakabaka Nsambya nedda Mengo Hospital balizimba 1913 nga Sarubati Kuku aliweereddwako ekkanisa era lyazimbwa Abakatuliki Abakristaayo 19 amo Mukasa Daka Kitakule Batunayo Zimbe Mudeeka Yohana Bunjo musajja ono azaala gundi Kaza Kafeero omusaza Kafeero yali musiraamu abo bazimba ebyekibuli Yohana Bunjo azaala omusajja yeddira ntima yeddira nte
azala namasole lulusira namaganda irini Jonasani Kayizi Anderi ya Rwandaga Samuel Mukasa Muganza ongerwa bebazimba Mengo Hospital mu 2013 abajimba ku mudini ku musingi gwa dini ne bazimba one lutike Mengo enamirembe Rubaga nezimba Stanislas Mugwanya Rubaga Hospital ne gundi mama maza Kevin mu 2006 nazimba Nsambya St Peters olwajjejjawe yalwala nga talina bujjanjabi navaawo n'agenda azimbe enkoko njeru njagala babuuza bo hospital kije twazimba ebaluma nga twazimba masaza ge twagala je tutazimba byabo nze nkakasa ebyo ebintu bya bufuzi nkakasa bye bibatawanya nkakasa nti tebiriiwo kubanga obuyinza bw'okubikola tetubuyina ate ffe batuvunaana musango ki tebulina bo bennyini baali bafuga bakooki bannaabo be baava nabo kati jukira boba ababiito baava nabo ebunyo wali egindi etoolo mu 1879 1829 ne bajja babalemerera ne babama n'omusolo babanje fata abaganda bakolera ebyabwe n'olwekyo bwe mbanga bye nakima sibisanzi nga nabikulowoleza baali babikima kinaffe tutayina nga naffe bungereza twagisaba tukuuma mu 1897 bwe yajja yatufuga bufuzi neleeta ne Cohen bwe yagenda okujjawo bagavana yaleeta ba president ate bo ne batufuga ne batufiirako na bufiizi nakati bakyaliwo baluwa ba president constitution yo bweragira nakati webali naye muzeeyi ebyo byonna nga bituufu mu butuufu bwabyo kati konje tubanja ki bwe mpulira nti sikyasobola nasaba temukyampa namwe temulina buyinza basaba kiye twabwa mu ndagaano yakolibwa batubulire Buganda mukyebaawo amasomero ge yazimba abazungu bagatwala ne bagawa amadini gayaza 1906 budde gazimbibwayo ganagawe kale kiteeza abaali banyikidde eddiini baali batono abanyikira eddiini baali batono musaza lyonna bulemeezi mu 1914 bazimba mu Luwero Boys 1917 ne bazimba mu Luwero Girls kati baali bazimba essomero lya secondary bazimba n'alinnya Lwantale baali zimba eri mu 1923 ffe twafuna ebirungi ennyo banange ebintu ebimu babikaira nenga bamanyi nti naffe batubbako obuyinza kituufu tebatubanja nnyo nga nabo baabwe babalemerera kaakati byagaana baddembe okola ki okukola obukama era kati balina obukama bwa kooti tebasobola bukola weebuli anti mu constitution ezaawo Buganda nange kakanka kamwendi constitution yennyini eya Museveni ezaawo teri yo constitution ya President Museveni constitution ya gwanga constitution ya Uganda babaga nebazaawo kakati njagala nabebawo obuyinza nti bwe baba siba mativu constitution yazaawo Buganda yazaawo institution eziri kalicho zonna ababumu yayi abere ani yali azijjeewo era government kakati njagala kumanya naffe bye twafiirwa waliwo abasinga okufiirwa ennyo Buganda yafiirwa ekyamazima kati oli afiiriddwa abaana babiri onyumye ente obwente gw'oyagala osaasira ennyo kanka kobadde ki nedda ssebo sisaasira wante naye simuggyako olukusa kaabira nte eyo nze sigaana kooki kola byeyagala naye yo yennyini yeyakola endaawo ffe tetugisabangako yatusaba tugifuge era kooki teryefuga nga tetumaze tuula bya mirembe kusazaamu ndagaano waliwo ebigambo muzeeyi kambikuleetere byogerwa nti Kamuswaga wa kooki awandiisa amabaluwa okubanga yeetaba ne munne mu Buganda era nga mu mukago n'okuba nti beereeta era nga ziweebwako obujulizi nti yaziwandiika kale nno naziraba nako nzaayogera fotokopi nazirabako ze nalabako zaali 3 mu kusaba mu bwetowaze ezamuddamu zamugamba ki nti balabe teyaddibwamu nga kirumirizibwa ku Katikkiro aliko Charles Peter Mayiga nti azituulako mwamukyawa nze yabakola kikulu sikumuchawa I'm talking about facts nze tusula ku kyalo kye kimu naye era mwagala kubanga tayira kye yatukola
kyenje kimwogerwako kiyazituulako nawulira n'ekigambo nti olukiiko olwetongodde nga lulimu ne minisita w'ebyobuwangwa lwetikka ne lugenda ew'omumbejja nga lulemeddwa okuyita mu proper channels basobole okulaba omuteregga bamubuulire ebitonotono ebirimu obumulumulu ate nga specifically bwali bwankulaakulana nti bannaye bino bituuka n'ewaffe bituuke bino tebikyatuuka buki bulungi era kirumirizibwa ku Katikkiro aliko Mayiga nti ateekawo kateni eya bbulaaka okubanga bano bino tebikola ki tebituuka ne bireetawo okusika omuki omuguwa mpaka kuwulira bubi Kochi negamba nti yo waayi tutaganjula ssemateeka bagume mu bugumi bwali baako bali mulabu olaba wano Saaboloka yafuga emyaka 37 era yamala n'avaako ne mugwanya n'afuna kusaka kubanga temulaba nti muwalanye mu Mayiga amazima ge mutaagala tetumuwalana twogera ekyo ekigwanidde kiki kyemwogera ekigwanidde kati gwe omuganda goba olwanira Kooki sirwanira Kooki mwene nsi tuli kati nze kimu kyemmanyi emmenge eyo olaba yaliyo abantu nga bo bajja kulwana Buganda naye nga bagirwana batya kuteekawo kateni kutatuuka ku bantu b'oba oyagala nga bo emirimu gyabwe egiringa egyabasasuza kulaba abantu Obwakabaka babokyawa batya nga ekituufu nga ne buwandiga nti njagala kulaba gundi abantu bakulemesa nze omu ku bantu abaagala Obwakabaka naye nze nagendako ku CBS empisa gye bampisa singa saali mugumu singa sina kirungi kyemboogerako ati gwe oyagala Bwakabaka toyagala CBS kyekyo kyennyini oyagala Buganda interest yo CBS oba weri oba teri egamba yankola ekigambo kye nali sisuubira nakubanga mu Buganda mwekiri kyokka akulemberayo taata wange Robert Kasozi namutuukira n'avuluganze n'asimba n'olukono oyo kitange muganda wa kitange oyo kitange naye bannange yavuluganze n'afuna ne wadda ndowooza nanningizaako nti ono muvuluze kakati nze bampisa bubi nnyo nze teri kyannuma nga eriyo ne muganda wawe bamutaabe mukiibi naye bali banne kweganze byonna abantu obulumi bwe balimu waliwo wootuuka naawe n'obukola ki osigala oyagala Obuganda muganda wange wakitonyiiga anti nja kuba muganda ne bwe naanyiga sijja fuuka mu lugwala kati kitegeeza Obuganda tulina obukuulamu gwe naani empeke eziganye gwe naani olina obuyinza nze ndowooza nsobola okwogera nyina bwakwogera njogera nze sijja kwogera yogera obubagambako bagambeko bumpeebwa mu butonde abagambe teri ng'omuganda nyina okukyogerako kigire bagambe Buganda entereevu nze yimagala ku kibuuzo ekyo ekisembayo efaanana etya yalibadde etinta etya yalifaananya etya nze mbasuubiza ebigambo bino nga tulina Uganda ne Buganda tewajja kubaawo ntereevu kubanga bwe tunaafuna gavumenti ey'emmengo ng'eri ku sayidi y'abantu bye baagala ejja kuba n'embiranye ne gavumenti ya wakati bwe tunaaba ne sayidi ya gavumenti y'emmengo evudde mu bantu ejja kuba ŋŋanzi mu sayidi mu gavumenti eya wakati bino bya semusota guli mu ntamu bw'ogukuba tolya ogulika mutolya ana nze kino mba kigamba mu butuufu Buganda entereevu tetukyasobola gifuna mwaka ki nze nkakasa nze kankubuulireyo bakatikkiro abantu be baali baagadde nga tebaabuguma Oweekitiibwa Dani Muliika yamalako omwaka gumu n'ennaku 14 Professor wa Livingstone Walusimbi yalinnya wakati ye Katikkiro akyasinze okufuna ebizibu bwe yagaana okusalawo ku sayidi gyakola ki gyagwa Oweekitiibwa Mulwanya Mulisi Mwogerere
era bwe yadda ku side gye twagala era naye yali zayininga 23 December 2005 omanyi no kye yasinzirako yaganzi bane sisabanga ku regioniti ya nasaba federo yasulako kati bino ebintu tubisse mu bigere byaffe nga gwe gwe bawadde obwakatikkiro weteeke nga tetunnamuvuma tetunnamujoronga tetunnayogera byonna kuba mujja vuma bakatikkiro paka bwe munaafa muve mu nsi nga bwe gye baleeta anaabalema okubavuma gwe munaalema ovuma tajja kumala myaka 2 gwe munaavuma ajja kulwako nnyo. Omanyi muzeeyi nze kankaka neddira kinyomo akabbira omutima muzzukulu wa Nakigoye ekyasa mu budde mwazimba enju awo mwatuwangula kati waffe wanyiri era mwe mukyasinze mwazimba enju omanyi nze nalambula obutaka bwa bika byonna twagikola mu design ya kinyomo omanyi lwaki nakikola naliko omwami Kakalamo wa Uganda byogere nkutumiddeko mazima nga ntwala bweru nali neeraliikirira nnyo okubuuka ensi yange sigirambudde gimalayo walinga alama natwala obudde n'ennambula obutaka bw'ebika amagombolola amasaza n'ebitawuluzi 1,198 nga njagala nti bwe ntuuka eri biri mbyogereko nti mbyagadde mbirabye nga ne Buganda eyange ndi wano nga toyogera biwawulira saagala bye nnawulira nga wabiraba naye Muganda wange ndabye obutaka ab'Ekinyomo baazimba ennyumba nze naweerezanga amataffaali nanze nkulira ekyo kyo mwatuwangula ffe twazimba enju y'amategula naye olowooza apaatimenti teyinayo kakwate na lugavu akati waliwo essiga lya mbajja liryawo emiti ebiri awo emakulu sajja yakola bukozi ssiga naye linyuma okulaba kati waliwo essiga eriri awo baalisimbidde omwami bamusimbidde Mutuba naye laba otuuka olaba amaka ga muntu naye bambinze ekyo kantwala okwebaza ab'Ekinyomo bazzukulu ba Nakigoye ekyasa mu Buddu ntumiddeko mukwano gwange Kigoye musibira ku mwoyo asibira eno empale ziringa za roketo musuubuzi wa mwanyi abeera kaliisizo tutumiddeko mukwano gwange kakati muzeeyi nze ndowooza ife ab'Ekinyomo nammwe ab'Olugave olunaku lwe twaggyibwako obuyinza okwerondera abagenda emmengo ne kiteekebwa ku muteregga nti asiima busiimi kiringa ekyamulaamirwa kati buli kimu ekiri e Buganda kyakola kusiima kati singa tuzaawo abakiise abali eri nga balina okulowooza nti bwe batukiikirira obubi tubajjayo oli mutuufu nkagamu ebitwalondako ne ku Daudi Ochenyi akati okulonda kw'ennaku zino nga buli afunye ssente yali akalulu menge terina ababaka 172 ojasanga nga 10 Balango 2 Bakakwa 3 Bamadi kati eggwanga erisinga essente erijja okusinga emmengo ekyo kyosaba kisabe manya abasiramu mu constitution ya 1995 basaba nnyo omwami omusiramu omukugu mu nnyo yeddira ente yani Seki Kakooza nti beerawo nnyo bakiteeke mu buwandiike ti abasiramu ffe tulina okusala ebisolo Kakooza n'abagamba ekyo temukikaayanira n'embizi kisolo bwe banaabayita omunaagisala nti nedda akati gwe kyoyagala twerondera abantu nedda bagisala bagifumita wano bwe bati anti ekigigaana nti amagumba gano gajja bwe gati naye bw'ogikola bwoti n'okisala okuva waggulu ogisala akati gwe kyoyagala twerondera waliwo eggwanga nga liririmu erisinga obugagga muganda wange lijja kutuwa essente abantu balonde babawadde ssente Mmengo eveeyo abantu nga tekyali Muganda n'ogwo leka Ssaabasajja asiime kati nno nze kyembadde neeyagaliza manyi kigambo kyengenda kyembadde ekigambo kya Luzungu naye nja kivuunula be careful what you wish for
Era mwegendereza ne byokola ki ne biweesabira yegwa asoose okunnyonnyola obubi obuli mu kulonda naye kyayina mwaka nze kankubulire wano ne nkubulira abantu abaakajjayo kaadi okwesimbawo n'ewaabwe gye bazaalwa era omunna mugamba nze nsobola okukuwa akalulu singa ndeeterayo omuganda omu kwero si zonna ze muyina ewammwe nga kyeyamaani wa kyalo ngenda kukuwa akalulu mu Buganda caucus oba parliament caucus abatuula ku side ya Buganda muganda wange n'omala obawuliriza obuzaale bwabwe obuvo bwabwe n'obuddo bwabwe toddamu okusaba Mmengo eronde era olunaku tolaba nti tukaaba ne Katikkiro mukyamuvuma ono Mukama lwali tuvaamu ne bagamba okulonda Mmengo kwa Katikkiro balonda mulonde tumuvuma tumugambako mulifuna atagambwako andi okulonda agenda kuba mu constitution ya Uganda ng'ali ayirake ng'alina ne Samwagwa bwe muba n'ono atalina kitiibwa mu constitution ya Uganda bwe kimulambika temusobola mujjako constitution gwerirambika oba namba 7 oba 10 era bafuukira ekizibu bannanga agenda bafuukira ekizibu ekyo temukisabirira mpulira ngalo agamba tudiika twebaki tetuwali solution solosono tutete tewaliwo kyakuddibwamu ku bintu ekyokuddibwamu kye weekiri nti otumazeemu nnyaba kiringa kya byafa omanyi moto y'ebyafaayo egamba nti mu byafaayo abantu bayigamu butayigamu kati kyekya Katikkiro nze nkuwadde abakatikkiro abantu be baali baagala buuza baamalako bbanga ki gwe bavumye amazeeko bbanga ki nga kitegeeza bwe mutali muvuma bwe balitegeera nti atazi sayidi y'abantu baleeta omulala kankusimbulize mu kitabo ky'emmanyi nga kya Bayibuli abaana b'Isirayiri baabonaabona paka Mukama Katonda lwe basindikira Musa ne Buganda erindirira Musa nga Katonda yamusindise oba kabaka yamulonzi gyanaava mu mizimu n'emisambo gya Buganda giri mulonda okuleka nga musindikira atununule ku bituluma munnange olinga bw'oŋŋamba nze bino mbibagamba bwe muba nga mulina Katikkiro gwe mwagala akole bye mwagala bwali bawangadde agenda kumala wiiki 2 bwe batali mukwata bali mugoba ku bwa Katikkiro naye ati kabaka bw'aba yamulonda ng'akola kankusimbuliza era nga nsembayo ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka ye mwennyini mwenye agamba jjo kumatikkira ag'emyaka ameka 29 bakiyita amatigira aga-3 mu ogumu aga-3 yatugamba nti yakusimbuliza ku Kristo nti naye minisitule yagikola ku myaka ameka 3 natuga kati ntandise ogikola kati ngenda kukola emirimu gy'Obwakabaka kabaka nga nakiwulira mu 2 yagikuliza Kyaggwe n'agamba omulembe aguwadde abavubuka okimanyi nti Mmengo yonna erimu bavubuka bakadiriddeyo bukadirizi mukoze eki bwe bagibawadde yo yennyini Mmengo yennyini bwe bagiwa abavubuka mwe musinza ogidibaga n'abakadde ne mubalemesaayo kati gwe mulinda owa Musa amumusuubira kuva mu ggulu ng'ani abajjukira kaakati nze mbagamba ebigambo bino Mmengo awo weeri okusigala nga ewangadde erina kubanga bweri kati Mmengo etagasa Mmengo ki Mmengo etagasa Mmengo ki ojagala awo ebeere sitagana nti ettaka libbibwa entobazi bazizimbamu ebibira bisalibwa ebibira byakabaka biriza bwe tuba twogera ku ntobazi Mmengo yakwata entobazi n'eziteresa Queen wa Bungereza tezinaako buyinza ne bagazeeti nga George najja George bwava ne baleeta Elizabeth tabangako Mmengo ng'erina authority evunaana entobazi ekyo kivunaane gavumenti ye Mmengo tebangako ng'evunaanyizibwa ku bibira
olabikanga omumativu muki n'ekifaananyi munnange kya- siri kya mu mati Mengo bwe- omanyi waliyo ebintu Mm, nga ne bw'onoobyogera ojja kumenya bwongo obwo mm, na kunoonya kufa mangu nga tolina kyojja bikyusaako mm, nga birese ne bitambula nga bwe babyagala ababyagala mm. obaleka ne babitambuza nga bijja kukumenyera bwereere nnyo ng'ate ojja byogera. olumwe mutwe. Waliwo omuntu omu baamugamba asayininge nga balina ssente ze baagala n'abagamba bwe kunaabanga okusayininga kyetaaga kuwandiisa bayiro zonna ziggweyo nga ŋŋaana nja ggaana bwe kunaabanga kujja ggaana nga njogeza mu nja kumala kuggwamu malusu yasobola tali ku bukulu. Akati nze Mmengo n'Emmengo nga bw'eri nze siyinza gyogerera nti ekyuke nga tejja kukyuka nze male budde bwange nze Mmengo bw'eri ebeere nga bw'eri bwe balyagala ekyuke era bajja Mmengo tukyasobola giteesaawo ku mpaka nti y'abantu ejja kuba nga bwe mugiraba ne bana kaakaka ne bwe babuwagga obwakatikkiro baba bafudde ebyokukyusa nyina bingi ogenda kyusa ki kati kankusomeremu bukedde nga bakuwadde obwakabaka bakuwadde manyawo bwakatikkiro kaakaka bukedde bakuwadde obwakatikkiro nsooka n'engoba abakadde abali mu Mmengo awo abeefufumiza ettaka bali bye balimazeewo baliwadde abaana baabwe ne mbasesemya bye bataakolerera so mbayitamu kakiiko ka audit ne mbabala bwe bajja ne we bali kati ne mbabuuza gye babijje balinnya ku lubuto ne bawandula kubanga obuyinza buba bukoze oli mutuufu kumpeereddwa togunvunaana muzeeyi Magala kati kino ngenda kyogera kyesoogeranga ku bwakabaka bwange omuze guva ku lubaya kukerenda abakungu abali Emmengo babbi battaka Buganda yalina amasaza ameka? Yalina amasaza gaali ameka gaali asatu agasooka olina endagaano yonna nga Buganda egula 15 geyina amalala yawamba mawambi kakati kitegeeza abawambagali be bazadde abawamba na bino ojja kibajjako bwe nkusukaawo nja kuba neegeziwaza essimu eri 0774 790 120 Aisha Fanisi essimu eri 0706 6 94 Segujja Isima omusawo akwata amayembe ebiteega lubale emmandwa empewo zonna ez'ekika essimu ye eri 0706 6 nedda eri 65 10 09 Segujja omusawo w'ekinnansi abeera e Kawanda e Kagoma na wana egindi yawali abalina amayembe nga ga bugagga agenda agongeremu amaanyi ate nga ogamba bagakwata ate nago bagakwate bane mata bachi bane tuwandiisa ekitabo abaganda abasukkulumu mata bachi Magala tazi wawe bali kyewunya kitasimbwa Matabachi omukeya service ayina omukadde ayina biki ayina omukadde wali wabi ayina omwana wo agenda kumuna tolinawo ogenda muleka abaana bo basoma neje wabaleka sente bakubba mu nzibe Matabachi ekufunira essomero omwana wo n'asoma bobo oyagala kisulo ava ku ssomero bwatuuka okumula awumula mu Matabachi omukeya service bobo oyagala wadde Matabachi emutwala ku ssomero nemuza Matabachi naye empisa bannaffe ze tulina za bujjejja bajjejja nga jjejja bwakuza omwana ffe tetukuza nga taata tetukuba mwana ebyaffe byakyejo Matabachi omukeya tekuba mwana jangu weweekeko Matabachi omukeya service Uganda Limited essimu 0774 790 120 eya Airtel 0708 247 260 era ya WhatsApp lwendidda wano muzee nkwetaagako amagezi
ag'ekikugu ag'ekitalo Essebo. mu nkuza endabirira n'enzirukanya y'obulamu bwa bulijjo obutali bwa byabufuzi. Bino nga bye mbadde nkubuuza ku Buganda nga bwe tutunuulidde lwaki owakanya abazungu na ddiini n'entegeera ky'ogamba. Kakati mbulamu nnyo nakusisinkanako ne nkola interview obaako by'oŋŋamba n'enzirayo naye nkola olutambi ndowooza naluyisa ku TikTok olwo ne lukola abantu nga miliyoni namba n'abantu ng'emitwalo 2 nga balaba ky'ogamba nga luliko komenti ezasukka oba mu mmeka abala 149 zasukka 1000 lutono 1000 lwali lunaku lumu komenti 1000 zaali za lunaku lumu. Kakati Muzeeyi Magala ku lutambi luno lwakalabibwa abantu 1,1,5 1.5 million views lwakasharingibwa abantu nga balwongerayo duwa bannaabwe abantu 1,208 lwakalaikingibwa nti ndwagadde oyo asobodde onyigako kapeesa oba amanyi we kali abantu 13,737 luliko komenti 3,203 n'okubanga oli yagambye luno lwe lutambi olukyazingidde 3,203 komenti 3,203 n'abantu abagamba nti olutambi no lwe lunsingidde kuze n'akalaba kye bayita favorite 9,998 bye bibalo namba plate ye mulo kubanga buli mwana we bwakuula omulenzi obiddira gw'obisasulira olwo lutambi olwo lwenjogerako kaakati leero mbadde nkubuuza birala ekintu kye wali oyogera kuno kye kigwira ddala mu maka ga buli muki nja kukimako amagezi ag'engeri y'omuntu gyaddukanyamu obulamu bwa bulijjo n'endowooza yo ku bulamu omanyi obulamu butuka lubiri era tubuddukanya bubi oluusi kye bayita okutomera. Mbadde eno ewa Muzeeyi Magala ekigambo kyannemye okkwata kyalo Bunyaka ndibadde Bunyaka eno omuluka Kagugo era nze mwami wa Kabaka owo omuluka guno amwamirirako mituba 5 Kagugo eggombolola ya Ssaabasajja omumyuka Nsege Butuntumula essaza lya Ssaabasajja Bulemeezi eri mu lwamulirwako Omulangira Mulondo Ronald. Fenno feke nyini ababadde wano yefe Media Choice Final tukolera ku internet ate nga tukulirwa company eyitibwa East Prime Film Production Company. Guno nga gwe mukono gw'omukutu guli gwa company eri oguwa abantu eddembe okwogera kye balowooza ebizimba amawanga n'eggwanga eryawamu nabo eribazimba ng'abantu. Nkubiriza mwenna okube ku ssimu za Muzeeyi Magala ate era Muzeeyi Magala wandiise ekitabo ekyo nno nga kirina version 2 ensome n'ey'ebigambo ebiwulirize ku mitwalo 10 n'emitwalo 5. Kitabo ekyokusoma kya mitwalo 5 ekya audio okuwuliriza obuwuliriza kya mitwalo 10. Kitabo ekyo bakita Abaganda abasukkulumu mu myaka 1024 kiwandiikiddwa nze ne Profesa Mwami Mutibwa abasajja abawandiise ebitabo mu wali mu Sserunjogi n'abalala nja kubagamba bwe yanaaba banzikiriza okubagamba naye nga tugenda kifulumya mu budde bwangu ddala naye bw'oba yakibuukinga essimu eri 0774 790 120 eya WhatsApp eri 0708 247 247 erinnya nze Magala tazibwawo bali kyewuunya kitasimbwa gwayambadde musajja alumbwa mutabani wa Yusufu Semakula muzzukulu wa Inusu Musoke Semakula muzzukulu wa Musagala muzzukulu wa Kasokampi nava musiga lya Natigo Magala Singo mukasolya kandugwe katenderezebwa mazima katende bwe tutyo Ssaabasajja Kabaka awangale n'abagereka agerekera Obuganda. Ebigambo by'omukulu tebizzibwako kirala tuli balaba omulundi omulala nga tuzze mu kitundu kino tubasiibudde mwera.